Gumu. Ebiri. Esatu. Ena. Etano. Mukaaga musanvu. Munana mwenda. Kati mpaayo gumu. Mpaayo gumu. Okay. 10. Balambu bulungi lwa baziwere 10. Ye ulire essanyu gwe. Pula n'omutima gunkyekera. Mukira kukukyekera pressure tezikuba ate ne batusiiba nti twasse omuntu. Ne basiiba Sara yasse omuntu. Sara from Germany. Nze nankankana. Nawe akoma mu ggwanga erya Uganda nyongera okujjukiza nti tudukwinga nange tukola airport pick up so gentuka kusaawa entebe nze mba wendi Sonko Muhammad ne timu yange nga tukulinze boyagana tubikole mu ngeri yako ejubisa mu kamera we will do it tunyumiza story yo abantu baberenga bagiraba bobyagade kiri private again tusolo kikola privately obudde buna butuuka kwa store booking ekuba etonya gwaka misana kiro kasoba ngo bookings onsanga oyine moto banona yes abantu bakima kusaawa entebe tuvuga paka waka kitegede bulungi nnyo nze nga tonnonangako ngenda kukima era abamu tugenda bakima ku kisaawe nga tulina Maama Nalumansi on'omu bwati mazima okitegedde kale mu kutuguta nti tusinzire okubeera nga tukuweereza linnya lyange nze Sonko Muhammad Chris da Crown yabeera ku kamera tukomyewo kwa Maama Nalumansi tumubuuzeeko naye twongera okujjukiza nti gwatambula nkoma mu ggwanga yatulina erya Uganda obeera ojja mu inbox yange tukola airport pick up so genda tuka kusaawa entebe tuba weetulinga tukulinze tulabe nti ate tutambula ffenna tukuleete paka wakewo ku mulyango ate tusigala nga tucommunicatinga ne buli boddayo era tujja kujja tukukime tukutwale paka ku mulyango enamba y'essimu eri 0706 79 47 29 kakati tuliko mu kireku wano ewa Maama Nalumansi. Maama Nalumansi ntuse tutambula naye ebbanga eriwerako na mwalaba story okuva gye twava yali abeera business yali tewali embeera gye twamusangamu nga yeekonera akabisi wano na wali era natuwa ensonga ezimu ku z'enjawulo zijja okuddamu mubuuzaako katulwe tuloba waliwo enjawulo so n'abeera nga weebwe ntandikwa nali ne mukulu wange SB4 Media muzukulu wa Kabajja najja n'amuwokyayo emitwalo g'ensimbi agaali gawerako najja natukuba nga akola business twaddamu mucekinga kira ne SB feno nga Maama Nalumansi nga business center at least zigenda zeyongerako nga n'obulamu at least buli samuha okusinzira we twamusangira Maama Nalumansi ogamba otya ombwati kisaaki sina bigambo kiriko abantu bakutegeera kuno kimanyi abantu bakutegeera tuna gye twali eyo wansi eyo baya tonyeeyo nga tubuuka omwala naye nga kasitamu omuntu abuuza ku kisaaki Maama Nalu n'abantu bakutegeera ne tugamba lwaki abantu tetubakuba mu bukubi kavulu abantu batekekamu akavulu ne bajja ntukola akasente tali muyimbi nalikola nti akavulu bakulaba bulabi wano omwana bali bamuyita yeyita Nkabaka Mwanga bampangisa nga ogenda ku show ez'enjawulo naye ng'omwana bw'agenda nantuukayo ku show ayimira buyimiriza n'abagamba nze Kabaka Mwanga eyanyirira ne bakuba endulu n'agenda ate nga asasuddwa kati omanyi nayinza okujja n'obagamba nawali eri bakubya akalango ewa mukulu byamu bagenda kubeerawo show aba TikTok abayimbi naye nerabidde ennaku z'omwezi nawe ne bakuyita bayita ogenda newewandiisa nensa bigendamu nti bagenda ne ate gwe oli ku level yako ewandiisa Maama Nalu ombwati mbogenda newewandiisa abanayingira okulaba aba TikTok n'abayimbi waliwo 3,000 era abatulaba nadde nze nfunye idea nga tugamba wano Maama Nalumansi wetulira twamumanyi bangi nnyo tukiyimiriremu tuteekewo kosho nga tubaze kulaba gwe nakusupportinga kupushinga tulaba akaviri nga kalala earring nga ndala kaba kajja kukola tufune aba makeup aje bakube nga ndala naye nga atera nyongera okujjukiza nti tuteekebwamu ensimbi twafunye first sponsor waffe atandikidde ddala Betty's Touch and Beauty Studio mukyalo ono asangibwa Buloba mwannyinazo ono Betty ogenda nakuba makeup n'ofaanana abagenyi ne bansuliramu n'eminwe
oba akuba make-up beti nofaanana abagenyi. Bana ebyo byenjagalira ddala. So otunula ku mabbali akapande ke kali n'enamba y'essimu. Oba oyina omukolo, oyina graduation, oyina birthday party, osobola okunkubirako n'engwe ennamba yo. Osobola ogenda ewe direct. Oyinza n'oba okomawo mu ggwanga lyettu Uganda n'oganyaga ntuuke ewaka nga nfaanana nga abagenyi. Ntuuka ku kisaawe beti aninda wankube make-up. Wano ebuloba ku lwewaffe. Ebuloba akulwa Emitiyana. Ku mwenda wa side ki. Waliwo ebuloba waliwo ekkubo eriyitamu nga lidda ensangi. Waliwo ekkubo eryo opposite waliwo ne police. Sokkawo kati nnyo kalina gy'osooka okusanga beti yali awalina studio ya mulembe ddala. Akuba make-up, apangisa engoye zino gomasi ez'omulembe ziviira ddala UK, London. Abakolamu apangisa engoye ate ziri ku kibanja mpola. So osobola okuba nga olina omukolo agala gomasi z'omanyi ez'akabi ez'amaanyi. Abantu abanaaba basoose ndi sure nti mugenda okitegeera n'ofaananya ddala omugenyi. So beti zitaaki akuba make-up. Oba tujje tumufuneyo katayimu ajja kubemu ka make-up abantu bakalabe. Kituufu. Kaba kajja ko. Tukole program ne beti. Yeah. Mami Maureen Cohen. Nange nesunzo omulabako. Nawe osunzo omulaba. Mami Maureen Cohen ne Betty. Tugambire ku Betty ajja kuba ku Maama Nalumansi noka make-up afaanana abagenyi. Kwegana bukadde. Okitegeera. Amanyabo. Nange obulamu bugamba butya mukwano. Obulamu si bubi kuba ndi mulamu. Badde nkubuzeeko nga ndudde okujja okulaba. Naye kiri kitya bitambula. Ebintu byanditambudde naye oba kisiibwe sibitegeera. Byekubyemuko. Byegizeemu. N'akageri k'ebitavunda. Tugumira netuteekawo. Engatto, gomesi. Muli ku leerwe wano. Tuli ku leerwe. Ye mpulira akavuyo ka leerwe akagenda mu maaso. Tukawulira naye tetunna. Mukawulira naye tebana batukyankalanya. Sabe Katonda bagire nga batulindako tukyankalanya. Bizinesi ebeera ate ng'egenda mu maaso n'okubanga ekwajja. Kujjako nafunyemu obuzibuzibu. Butya? Wendi awo bagenda kukola ki? Kuzimbawo ennyumba yaabwe. Yenkadde bagenda gijjawo gye bali bampaamu okwebakamuko. Bagenda zimbawo empya kati bagamba out. Nere twasembayo okuba eno naawe watugamba olina woosevinga akasente. Akarenti. Okasula mu kabokisi bwe kali akasente okalabako. Nkalabala. Ojala n'okalabako ate n'okajjayo okwo. Ku Easter nakajjayo. Soka weyongereyo okwo tugenda kuyita. Ku Easter nakasabayo kkoneke kambeererawo. Ku Easter? Nga kiki wali otagiza abagenyi wali tolina bicepeere kiki? Nali kubw'okumanga awo. Obw'okumanga bwe butya? Obw'okulya. Mu Luniga ngambye kuba mu kumanga. Netwalamu awo. Kati mwali wali oyezeza mu meka mu kabokisi. Wanga mwatereka meka? 10,000 omwezi gy'emitwalo 3. Kati ng'olina wali olina target ya kusonda sente meka eza okuba wali osonda rent. Si ekyo? Ng'olina target wali oyagala genda mu nyumba ya sente meka? Anti ennyumba zeno zitandikira mu 7,000, 8. Eyo 7 yebe efaanana etya? Ebeera nga temuli masannyalaze. Temuli masannyalaze. Toyinge eri oba poyito ya kupangisa. Ebaawo mu mpola nga yakwetetenkanya. Serimu amasannyalaze ya 7 ya 8. Sanze gabanga gamu. 8 osobola okugafuna. Kati okutwalize wamu wali sente oterese ng'olina mu meka mu kabokisi wakasoma olulimi. Gumu kitundu. Deka naawe nga bina ku 10,000. Waleza mu gumu kitundu. Andi nali nakatandika. Gwe twagiranga wakatandika. Okutandika gundi. So mu weeks nga 2 ate Easter we yatuukidde. Nekanyambako. Kale Easter ate we yatuusa n'osooka okamenya. Nenkatetenkanya. Wagenza okamenya mulimu gumu kitundu. Ngula mandaawo. Ngina nengulayo afu y'ennyama awo nange neneetala nennyingira bwe nfuluma. Oyinza ogamba ndi muyizi. Amagumu ekitundu. Nogula afu y'ennyama ya mmeka nezimala bawadde oyinawo endala. Ennyama yabadde ya 7,500 by the way. Amatooke go gabadde babagawalampya amadaala. Nga gali mu mmeka? Amatooke minwe 3 nusu 10. Eminu 3 gya 10. Kati ejinji kusolo zibeera ya mmeka? Mbadde manye gwe minwe 2 ndaba oli mutono. Ate ffe tukyasinza okumanga. Abatini? Mwagala jjajja kwenkana banene. Tuliiramu n'obusaanyi. Mulya musinga n'obusaanyi. Maama nnyabo. Kati wagenza omaliriza akabokisi baguze yakalala. Akabokisi ngenda kugula kalala. Olyokoddamu osevinga te buto. Ate nga ate tebyatambudde bulungi. Tebyatambudde bulungi.
naye ate tuddeko side ya business etujja kuddayo because ongambe woosula baagala kumenyawo. Woosula abadde wali mu mbeera ki? Wensula abadde kale watonya naye nga nsobola ozingako akafaliso. Ng'enkuba ezze? Neetetenkanya. Ne ennyumba si ya mulembe. Bw'onyonnyola ennyumba gy'obadde osulamu bagiyita batya? Gye bayita ekifulukwa, nze wenjiraba nze. Gye bayita ekinaabiro. Ekinaabiro? Kyali kinaabiro. Neyo anti ennyumba inayo ewamu kibadde nga kifulukwa zino ennyumba enkadde wagamba yajja omuliro. Ennyumba y'omulembe gwa Amiini. Mulembe gwa Amiini ya ttaka. Kati sebo bali bakuwako ekyali ng'ekinaabiro. Oteeka akafaliso n'oyingira eyo n'okola. Era kye bampa. Kyali kinaabiro. Bonna tufunye ka gaapu tujja kuddayo bane tubalage Maama Nalumansi waasula obudde buno. Ate nga baagala kumenyawo banyini baddaabirizeewo. Kati kitegeeza ndowooza ogenda kufuuka homeless lwe badde oyina ewaka. Toyinza okuba ate nga toyina waka. Bagaye bagenda kuzimbawo nga dipenza menyawo ddi. Tebambulidde ebbanga. Naye nga ab'ekika batunda buli lumu. Pulano zira zigenda mu maaso. Oba baatunze? Simanyi. Nono nayina muzeeyi wange bali bamuyita muzeeyi Emi yali aŋŋambye yakulengera n'agamba anabanga embeera emutaddemu kanaakwerezayo kaakasente. Mwami yakolera America eyo muzeeyi Kasujja Emi n'alabika naye yaŋŋambyeko mulwaddemu awo biki byate nabakubanga etaye naye nabanga etadde muzeeyi Kasujja saagala kukikugamba bifanyaganyo n'engamba obutunga luwe ekikola kye ekiriwo nekimanyi with the time muzeeyi Kasujja embeera we nabe mutaddemu njalabiraawo kuba bamu ku bazeeyi banga basooka okunsupportinga tumusabire bambi ya muzeeyi Kasujja kama amukwateko side ya business bitambula bitya engatto oyinza otundayo emigogo ng'ebiri essuuka ne bajja ne bagulayo ng'omuba otyo baga business kugumiikiriza ne bajja ne bagulayo essuuka ne season eno tebakyagula bulungi nga teruli we twajjira so bannaye abatulaba tuzze okukyalya ku Maama Nalumansi ono tutambula naye twamulaba okuba emabega natukembera nemukubamu nnyo nalwala nnyo nenkubirwa akasimu nenzirayo nengeza kulaba nga mubeererawo ne bakwano babala bwe bajjira ba Henry Mwanje ne batukwasaganyizaako ne bulaza SB4 newe yajjira nayongera kubanga muteekamu efufuta so business nebeera ng'etambula engoye efaanaganako bweti nga bamulaba mubifaananyi ebyengoye ezo so naye ate kati amawulire gampa wabadde asula mu kanaabiro we baamuwa bateeka omufalisa ate kati baagala nnyumba giddaabiriza sayina okuva babeere nga ate ayiya wadde katoli ku pulaani ki Maama Nalumansi simanyi nakumanya ndi wakusabirwa oli wakusabira musabizi tomanyi kiddako kati ennyumba zino batandikira olwo myezi ng'emeka batandikira mu myezi 3-4 myezi nga 3-4 okay tujja kulaba mpolampola tomanyi amanyi buli muntu Katonda omanyize sityangako mbeera yonna sigwa musubi ekirala kati banaatugoba mukwano gwange ono yabadde atereka bizinensi yange eno naye batukyankanya ne batugoba mbana ye by the way embeera eninganga ekutte ya mirundi 2 eri ewaka baagala kuddaabirizayo wano wemukolera leero ate naye etabuse by the way bane waliwo ajja okubuuzaga nti Maama Nalumansi waakolerawo Maama Nalumansi waakolera wano wetuli alina mukwano gwe bamuyita abaze batufalowe nga mwamulabako Namutebi Esther so Namutebi Esther yamuyambako ne bagenda ne bashoppinga ne basuubula engoye muwine ne bazireeta era Esther wano alinawo store we batereka engoye zino nga bannyuse then we bucha ne bayiwa wano kuleerwe ne babeera nga bagenda maaso nokulaba nga bakola ki nga batetenkanya embeera business nebeera nga etambula bulungi mpola so Maama Nalumansi abawagiziwe nyibo muli eyo bangi naye obuzibu bwalina ndooza mubutegedde bulungi nyuze nga sibimanyi yalageza kulaba nti asavinga 10,000 because business emitwalo 2 SB4 ge yamuwa SB4 yagajjamu SB4 media SB4 WhatsApp group n'agamuwa twasembayo kuba ne SB4 wano nange okujja okumulaba nga emitwalo 3 dolanga agazaaza ne gagenda mitwalo 2 n'agazaaza nagenza mitwalo ameka 3 naye nga ajjamu 10,000 lwatereka mu kabox ali akatereka weeks 2 mbu ate Easter we yatuukidde n'aba ate nga alina naye nga nange njala mpunyira akawoowo owunyaka wowo waguza afu y'ennyama n'amatooke ga 2 n'oyingiranga bw'ofuluma n'oyingiranga ng'olokye ekikweta zange ennyama yabadde nnyinyo ng'ezitowa njala bamanye nange enfumbye bale bamanye nti ofumbye kati ale ku yidi ogenda kwetala ate otya simenya kumanya ala ajja kunnyama olwaki tomanyi gundi yaffe tebange ebuuseeko ng'ekkiridde yakakkirira sawundi yaffe yakakkirira yakakola biki abange ebadde etya akanjizeeko oko wano eno ti obadde ogamba nti yidi tonaba bitegeera sinaba gitegeera nakasambera nga ndi mulamu
embeera ejja kubanga yongera okubanga etambula. So Yidi bane wabe yatuyita ku Yidi nange nno ndiira ddala yogedde ku Yidi n'empulanga n'amasavu gampunyirira. Bayi abantu bangendera okubagamba nti omuntu alinayo omukolo olinayo pate ofumbye ku mmere ennungi ko kibumba nnyama nkoko n'ebirala ompite ewaka n'enzija n'endya ate sikusasuza. Nange nyina alusaazi nange era ezirinyira ku nkoko. Jejimu ku mirimu gyenkola sinafunaayo Yidi. So yeteeseteza okufumba ku bitafutafu mpita nja kujja butereevu ewaka ewuwo nkulire bulungi nnyo emmere ate sigenda kusasuza ndi wabwerere sisasuza ate naawe osiime ate Katonda akuwa empeero manyize kasitondisa n'oliisanze Katonda bannaye akugulirawo saabali eyo mumpite mundye temweraliikira nti ate sonka agenda kujja wano atukaluubirize ate tumusasule ne transport mweteeka mu ataleke ku sowaani kandi ajja gimalawo. Nja kugimalawo bulungi nnyo ate mbere sowaani ajja gikomba okitegeera naye sitonjozesa ebintu sirwa kuba nti siinaamu ssente munnange naye ompita oyinza okuŋŋamba jangu ne Maama Nalumansi otyo ate byenjagala ne baŋŋamba okunaaba bane mutuyite nga lwo omwana eyaŋŋambye yagenda kukomawo ewaabwe Kibuli yagambye yagala tugende tumukime ku kisaawe tanaba confirminga naye wanaabanga bukiza na confirminga yagambye bw'obeera ojja bw'oba osobola jangu ne Maama Nalumansi konze Maama Nalumansi ku kisaawe wanti wano ennyonyi we zipaakinga wali ogenzeeyo? Manyiwo bulungi. Wamanyiwo? Wagenda ng'ogenze kolayo ki? Ali ngenzeeyo mu bitundu bayitayo busi anti olinnyiraawo ku kinaala awo. Walengera go walinga wano ntegeddeyo go walinga wano ennyonyi ziri eri Kireka walengera n'engere nga ziyita. Yesu Kristo ekisaawe kiri wano oyitira wano luno lwe luguudo lukkirira. Nokkirira paka ku mwalo. Mu kitolo mwe mumwetera mu kitolo ne muke wansi ogwo mwalo ngumanyi. N'olinyiraawo. Ate ezo gwe walaba nfu walolako ennyonyi namu ng'eri awo oba neepakinga bweti nekka. Kati oba kali n'ogirengera ng'eriko kumpi. Kati nsobola okulaba ennyonyi enfu. Enfu nazo weeziri anti awo. Baziziika. Zibaawo awo kale ezeetaaga okuddaabiriza nga zirina ebyafa. Bade bwe baziziika. Naye ng'obulamu buli butya? Obulamu ndi mulamu. Ekyo kyebaliza Katonda. Toli musiraamu naye badde nkubuuza nti tewasiibye. Obwavu bukalakata bungi. Obwavu tubukoze tutya Maama Nalu? Nkalakata ebirowoozo bingi njagala kgendako eyo. Siteredde bulungi nga sinatuuka ka. Atonatuuka waka. Muzeeyi muteekeko ettaka ndyoke nkomewo bulungi ntambuze embeera yange. Nayo nsonga nkulu. Katulabe kuba olw'omukyala bamuyita Madamu Kohenia n'embeera gye yabadde agezaawo okututeekako sayidi eno ewaffe wanaabanga agitaddeko obulungi embeera n'etambula. Tumanyi nzolabira wanaffe tukugamba naffe tulinamu amaanyi agasobola okutambula okugenda eyo. Okay, kibi nnyo nti otwase embeera n'okulabira ali ogezako okuŋŋaanya akasente ka bizinensi aye tugenze okukomawo ng'ate akabokisi kagenze ne isita. Menamu ntemero nti yakugumyagumya kakugamba owaayi gumiikirizaamuuko. Teyagamba bannaye Maama Nalu waba otya akuvuddemu leero takuwolereza owedde nno bugwe kubanga ffe gye twabadde eyo waliwo omuwala neyabadde wano waliwo nubaitha wali yali akunoonya ate natuuka wano nga siraba nnamba ye bwe nagenda ate naddamu n'akola ki nampeereza message nendaba ennamba ye ate era saagiseving era ngenza okukoma era ng'ennamba nga sigiraba oba kitegeera naye waliwo wano omukyala bamuyita gundi Sauda ono Nabukenya ow'Emmamba yabadde agala oba okwogerako naawe simanyi oba Sauda oba oyinza okubeera online wali nayogerekoko naawe tuyinza okulaba naye tuli ne Maama Nalumansi nitwongera okujjukiza nti tuteekebwamu ssente aba Betty's Touch and Beauty studio esangibwa obuloba. Betty ono akuba makeup ow'omulembe oyagala genda ku mukolo simple makeup mobile makeup oyina kwanjula oyina mbaga pangisa gomasi ezikozesebwa mu kwanjula n'ebira byonna bifaanaganako ng'ebyo so wekwate Betty ono alina oba oyagala kuyiga bintu bya makeup asobola okuyigiriza bulungi nnyo embeera nebeera ng'etambula malidaadi saana n'abeera nga ofaanana ng'omugenyi oba okitegedde bulungi nnyo nyongera okujjukisa nti gwakomawo ku kisaa akomawo mu ggwanga erya Uganda booking nange yamu inbox booking obudde nga bukyali yaba mutufunye obuzibu oli amala kukituuka ku kisaawe nakagamba ndi wano siina bankima jangu nkime lwaki oba tebakikoleddewo okitegeera kikole ng'obudde bukyali wekisinga bbiri bookinga tukuwe receipt oba ng'ogyetaaze then ogenda tuka ku kisaawe ffe ng'olwedde nga weetuli because ticket ebaako time gy'ogenda okuyimiriramu oba e Dubai then paka onatuuka e Uganda
ogenda tukasaba musanvu fe mukaga tuba wetuli nga tukulinze olinye tukutambuze no byaga soka futukeko mu hotel webake otugamba ne obero yagadde ojiyo soka ofune ku byokulya ebirala ebyeno walwa baagala kuba tugamye nyumbamu ebyokulya nente mbambu woolo ensene ne balabika tezikyalimu enswa tizira katezirimu obutiko ebingawo ebi toyinza okugamba Sonko jangu na kino otugale soka mala okulyamu tukuvuge tukongere paka ewamu ku mulyango oba kitegera bulungi nnyo so booking ango budde bukyali so akabox kati tana bagula kalala sina bagula kalala akabox bakagula mmeka nze kati ngula akabox at least katandikira mu 13 mu 13 naye mbanga n'emitwalo 3 nga tuna akabox nenzi kuwa nga contribution y'ennyumba nazitereka onalyandye onako nazitereka dal because time ojja tuka oli ogambe bagenda kumenyawo atenga toyina kiddako osobola otereka nga tunonye endala eziddako because atugamba ennyumba eyinza bba mitwalo nga 7 talina amasanyalaze but rafu erina amasanyalaze eyinza bbanga ya 8 ate nnungiko ddala okusingako awo mitwalo nga 9-10 naye waliwo question ebuuza nti singa nze Sonko ngeza bugeza kuba suubira nti bwe kirina nga kyalina ebinjiribya singa tugeze ennyumba ya mitwalo 7 twetaaga emisaawo emitwalo 21 okupangisa ennyumba gy'emyezi emeka 3 singa nkeera kumakya nemba nga nina ssente ezo nenzikuwa noyingira ennyumba eyo question eneriwo onaasobola ogimaintaininga n'ogisasula nga ne batagigobaamu ebintu biba bitambula enkolera ddala nenjira nemba nga nzisasula nze nyinza obutamanya nti ebitambula tebitambula ne question ndoza biyinza bisobola madamu namu tebibiso binaasoboka nze mbuuza bubuuza kumanya kubanyinza obuliza omuntu nga lowala n'agamba ejja birimu ogumu eri Maama Nalumansi waffe mbwati katuziteekemu bisoboka ennyumba yabala mitwalo 7 kati emyezi 3 gibe mitwalo 2 bwe tugataka n'omusanyaze gwa mutwalo kale tugenze mitwalo nga 3 singa tubanga tufunye sente ezisasula emyezi 3 egisooka Maama Nalu ono kunfunaye n'ebira n'asobola okumaintaininga ennyumba ene batagimugobaamu olusi ogezako gamba nti olusi omuntu wafuna responsibility ayongeramu amaanyi okukola kuba amanyi bajja mugoba mu nnyumba so tufuna sente ezisooka ez'ennyumba ne tufuna zetulinayo so olwozireka Maama Nalumansi ne tulaba nti oba waliwo embeera wetuukira okusenda ennyumba eriyo n'abaakowodde ewalala kuba tetwagala kulekera twatandika naawe ne tubeerawo mu bubi mu bulungi n'ebirala ate twagala tekola moment yatodde mabega twagala tulabe ng'obulamu bukola ki nga bweyongera mu maaso wano waliwo Sauda nze nabadde awo nampeereza message oba okitegeera izit ye Sauda nedda si Sauda yampeereza bannanga nti bagenda okunsiba nze waliwo omuwala wano kangeze kulaba nga nchekinga wana ina akasente ke yampeereza obuzibu obwongo bwange bwerabira yampeereza akasente nangamba nzije nkutuukirire njogere naawe nkuleetera akasente ye Sara ono bambi akolera Germany Sauda tanaba Sauda yangambye agenda kuyamba ku kojja kwa tugenda kudda utalira kojja anytime kojja ndoza n'omucha waliwo kojja waffe gwe twafuna yali eyo yalwala akawuka ka siriimu naye alina ebigambo biyitirivu ate yakiriza nti yakalwala alina abaana abasukka 10 yafiisaako baana abafa kawuka ali eyo yadda mu kyalo embeera amukuba n'emuteeka eyo mu kyalo tugenda tumukyalirako ne tumutwalira ku buyambi wano bamuyita Sara ena gye yasinzidde eyo n'abeera nga alina akasente ke yaweereza yaweereza euro 40 euro ogimanyi yaweereza euro 40 kati euro 40 kyekeza tomanyi bazivaamu ng'akamu kalina we kagenda somehow naye ffe twagenza ogattagattamu wano alina eddoboozi eryatuweereza n'agamba tugenda kujja tukuleetera sente waliwo sente ze nnina wano eno Sara ono ze yaweereza naye lwakuba yatugambye yalaba twasembayo wano kola ogumire gusembeddeyo ddala ng'ogamba guza akabox oteekamu 1,000 kati osonda sente weze sente za rent kanaabako sente ze yakuweereza naye ng'ayagala sente ezo zikwate nazo zisule mu kabokisi paka eza rent weziweera olyoka okagula opangisa ennyumba tugenza okudda ate nga akabokisi Easter yakatutte ngadde wakasonda musimanyi gumu kitundu n'ogula ennyama eyakwetaziza katogwe n'ekigo oba okiraba kati yechi yabadde ayagala kati amalulu yatege tulina malala Sara amalulu ge tulina malala omukyalo ono yalaza mukuba nga talina Easter n'akamenya akabokisi
kati tumanyi basende za kabokisi agenda zigula kuzina akateekemu bana ziresa namutebi kuba ekyo yeetaaga alabenga oyingidde mu nnyumba tebagala abantu kuddamu kulaba tenga embeera tengezeemu kutabuka ewengereko ko wali bali wali tulabika mu kamera kati so waliwo sente wano zeyaweereza zizino kuliko nabete kuliza abalala so tulabe so ko bale muziba zitamu zenja kugamba zijja okunziriza kuba tulina mu sente z'abantu abalala empeero jazitwala bala weyongereko ko wali eri ebbali aha eje naje ne 5 soko balezo balira bagulu boti oli asobola okubeera nga alaba wabali etanze kati nze nkonga ggubo bala gumu 2 3 4 5 6 7 8 9 kati mpaayo gumu okay 10 balambu bulungi laba baziwere 10 ye ulire essanyu gwe pula n'omutima gunceekeera mukira kukuceekeera pressure tezikuba tene batusiiba nti twassa omuntu nze nankankana bannange nkankana nze essanyu linzita balanga osuula awo mpewo tezitwale ye 2 ena 5 6 7 8 9 10 egiri emitwalo 10 empewo negenda zitwala so atuuse bulungi nyewa kisaacho ono era ne tukola nga bwe watugambye tumletedde akasente twagala akateeke mu kabokisi then wanabanga akatadde mu kabokisi tulabe nga nina omukisa yalaba Maama Nalumansi ng'asonda akaasa ofuna rent w'ennyumba namuyiwamu ekyekumi ebizike ebyo 2 so sente tuzireese tuzituusizza that's why rusi tukakibwa like ntekeko omuntu ku video call ayogereko n'omuntu gw'aba ayambye okwongera oteeka trust eri abantu n'abala mwongere kubanga muyamba ku bantu bannamwe abantu webali wano balina embeera gye bayitamu gye mutategeeramu abamu abali eyo naye olusi bw'omuyambako ne muwa bwerusi kiba kibulamu ne bulwenzi gy'olusi n'enkuba n'oyogerako naye kirenge kikiwa morale eri omuntu oyo oba kitegeera like nagamba njogedde n'omuntu ampadde ku magezi ne bagati kambere nga nkola ki nga nkozesa eri yange ezisonko Muhammad ena kyogamba y'abantu tukite abantu mwenna mbaagala nnyo abanyamba bemmanyi ne besimanyi mwenna mbaagala nnyo mukama bampeera omukisa nze Maama Nalumansi kisa kyenna kigudde edowooza ate ng'olisaze ku last moment okay so tubadde ne Maama Nalumansi wano eno kisa ky'ombwati oli mukono gwo leeta omutumidde alwaina ono oli omulala wa channel eri endanga ntera okujja wano naye SB4 ani ne lwaki erinnya lya SB4 libalimoko ye SB4 SB4 lwaki erinnya lya SB4 ne bangi ne nakafuta so aliyogera asi yali amulema okwogera SB4 ndabanga nze eri SB4 kale tuyinza butasukwa olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nti gwayagala okushana n'okunyuma nolabika obulungi ennyo beera nga weekwata Betty's Touch ono mwana akuba make-up okitegeera sangibwa buloba awo osobola okubeera ng'omukontaktinga bw'otunula ku screen yaffe awo enamba y'essimu eyiye weeri gyojja okubeera nga otuukira Betty's Touch and Makeup Studio esangibwa buloba awo ng'okkirira ekkubo eriyitamu nga lidda ensangi opposite police station yawo okkiriramu wansi katini nnyo kalina esooka ku mukono gwo gwa right ng'okkirira Betty's Touch awo asangibwa ajja beera nga kubaka makeup muganda wange naye oba oyagala gye waali mobile asobola okubeera nga ajja balina video shooting si Betty asobola okukikolako ina graduation kwanjula mbaga n'ebirala ate waliwo ekinyawo kye tuli mu kufumba nti bonna bubuukinze Betty nga nange neetaaga ina graduation mbaga biki n'ebirala nja kubanga nzija ne Betty tube nga tukuwa interview tulage n'omukolo gwe eri abantu manyi byappa tebimba byakweraga oba okitegeera mwana gwe oba emikolo egimu okitegeera so obeera nga contactinga Betty enamba n'enjala ezikyala engoye enjala ezikyala bateekako enjala zino empanvu zino nezibanga ez'ekinyonyi okitegeera Betty's Touch and Makeup Studio side zawe buloba enamba y'essimu eri 0708 51 93 55
obeera ofuna beti butereevu nnyo ku WhatsApp enamba eyo kweri akapande kolabaawo enamba y'essimu kweri ku screen yaffe. This is the first very sponsor so okujja n'atuwa akalango, so temumala maanyi abeere nga yongera okuba nga tusupportinga tube nga tubatuukako eyo gye muli okuba nga tulize njagala enjala ezikyala nkoye ezisiibwamu enjala tugenda ba beti nga tumutereeza beti ndozo omulidde Maama Nalumansi aye tujja musaba abeere nga akuwayoko ka offer ajja kukubeko ka make-up ofaanana abagenyi mazima ajja kuba akikoze. So naawe akoma mu ggwanga erya Uganda nyongera okujjukiza nti tudukinga nange tukola airport pick-up so genda tukakusaawa entebe nze mba wendi Sonko Muhammad ne ttiimu yange nga tukulinze bw'oyagala tubikole mu ngeri yakwejjubisa mu kamera we will do it tunyumiza story yo abantu babeere nga bagiraba bw'oyagala kiri private again tusobola kikola privately obudde bwonna bw'otuuka kwesita obookinga ekuba etonnya gwaka misana kiro kasoba ng'obookinze onsanga oyina emmotoka obanona yes kiba ntubakima kusaawa ente tubavuga paka waka kitegedde bulungi nnyo nze nga tonnonangako ngenda kukima era abamu tugenda bakima ku kisaawe nga tulina Maama Nalumansi onoomu bwati mazima okitegedde. Okay, kulwakatonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad Krista Kronya abeere mabega wa kamera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amina. Amina.